Omuwala yajja mu maaso gange n'akola ati mama mugamba ndeka ngenda yimba nze nayimba ntobye. Gwe bw'oba oyagala okulaba ekika kya mukazi ali wali ku best hotel tewakikebeza saakikebeza wali tewaali budde muganda wange ate n'ekyokubiri siriimu akwata ssebo babisiraani bayi siriimu kisiraani aga katonda mu ggulu nzaakirwa ebyokwambala obupiira si byendi yalya ne kasiru n'amuggyako essimu. Omuggyako essimu omuvubuka yalya kasiru n'amubbako essimu oyo ye yannyumiza ennyina ngamba leero nkubye kikasiru naye okimanyi kigyeko essimu obwedda kikola sayini weki nga kiganddeyo nga tebategeera kye kyogera. Abawala abasinga bonna tebaasika bifu biri awo biyumbayumba. tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's any day wolabira interview eno yajja nga tumumanyidde ku mpere ng'asimba naye gwe ebiseera ebyo kalina ogejja ogezze ali muira nekululi nalina omwana n'aŋŋamba nti ne mu kazigo okwatamukko nenga bwe naza ngenda kukubuuza lwakira okwata mu kazigo okwata mu kizigo sisobola kukwata mu kizigo yogera amazima malirayo ate katulabe ennaku zizo olamu eza black zizo kuliko eza black tokwata mu kizigo sisobola nabikwatamu nze ati lwaki nkwata mu kizigo oludde ndi musajja omusajja teriyo musajja mubi teriyo omusajja mubi ki ekinkwasa mu bizigo nyina kola bukozi ssente ab'ebizigo bannonye oba kanze njagala enjeru zinnonye gwe omwana yagamba nti akiro bwakwata mu kasente bwati n'ekizigo bali bati oli gumite n'ekizigo sigenda kikwatamu tojja kikwatamu sigenda kiwaki nkikwatamu kale tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Akiro tugenda kuba twogeramu kajjaneke katini waavudde okuva ku mpere kutandika kuyimba nnyimba ze yakubira obuti mama obuti obutiiti kino kyo kiringanga kyoyoyo naje ze njagala obutiiti mwe ani agina obutiiti mangwagwa ndage ze ndabe katiiti. So awe tugenda kubaagenda kuba tweyanjulira mpola tutambulemu mpola tugenda kuseeyeeya no mpola tulabe mpola mpola awo tulabe obutiiti gye businga okukuba atunyumize mpulira mpuli naye nga tuli ku climax. Climax nawagamba ng'afuuka maka gaffe wetutuula wetwagala wetukolera olumu tutuulako eri ku terasi olumu ne tutuula ku swimming pool olumu ne tutuulako wano naye nga buli kimu kyagala climax ekirwaliwo swimming pool bbiri ey'abato n'ey'abakulu weyagalira wowugira balina ne water park omwana wasobola okuwugira ng'amazzi we gamuyiikira ngeno wali mu byesuubo wadduka bwadde eno wali balina ne virtual reality games mulimu ez'abakulu ez'abato anything kyoyagala wano weekiri kasoda bw'osobola okukafunamu budde ka juice ka chai kabiya whisky wine byonna babirina. So any day you come naye nga tulinamu olunaku it's a Friday tubeera ne pool party oloweze kuwano ku pool party yaffe naliko mubiri ebikadde ate mwene no ndalamu nekuli byali birala mugana ebyana kululi kati ate ku luno kwe bagikyusa birala okimanyi najjako wano lwali lwakutaano it's a pool party nendaba abawala nga temuli mubi ne baweyita bennyini abantu balina weyita mubi banaye nga abaana batukula nenga baba bajjawa nedda saka kankubulyeko ekintu kimu teri musajja yenna atayagala mukazi era atayagala byana takola omusajja atayagala bakazi takola atya takola ssente manya ekikozesa omuntu okimanyi bwe bagamba nti njala kuba bulungi kuba na byana olw'ensonga okola ogula engoye ez'akabi ogula emmotoka byonna mu lufuuti kweraga ebyana bijje mangu era abatabyagala obalaba mu byalo nga yeevaako dda so tewali musajja atayagala byana naye nga tobyagala nina ekyana kimu kyokka kirika toyogera otyo oba atambulanga ne Yesu nze okwatambulanga ne Yesu ng'oliko mwoyo omutuukirivu wa kisoboka oli noogu mu ggwanga abantu abavubuka bali faithful gye bali naawe abeera faithful wawo nga ali ne mukazi we emboozi ojja gimpa naye nga tugamba ba Haze recruitment bwe bali okubanga bakutwala ebweru naye mu UAE countries zokka
bakugamba essimu yaabwe basangibwa abo Lubowa office zaabwe zosobola ogenda ku office zaabwe naye ate osobola bakulira ku 07044455555 kitegeeza eri 070 emirundi ena 5 emirundi ena nengera abayimbi tulaba ebizibu kati wuyo ava kunsindikira wagamba ki ogenda mulaba ntirabako tomulaba Kadama si Kadama wawano wuyo ampereza buli kadde byabampereza wuyo ampereza ngagamba ki wuyo agamba agirako labako gwe my god wuyo kirina entwingiri y'ebbere yalabe ogirabye kale betubeeramu gwe kyali pikapu pisi simanyi naye to ogirabye gwe nga muli ebiyidde ndio mwana byansindikira kati mbadde nakatula wano sizo ozali sawa kati bovano jolaga nedda save genda wange tatendi walirwa nedda save nabimanyira gwe kuba bukubi hit naye olabika watambulye wano ne Panda mwakola bingi ate munne olaba by the way nsoko kwebaza Crystal Panda gayo yandimitinga nnyo andifudde nzaba wala bantabukira omanyi omuwala okwagala okukwata nagawayinde ku kyetwagala obutiiti Panda n'agamba atya Panda nangamba champion ampita champion manyi embeera za Panda ye ayina mukyala w'omu kitobu abeera n'omu wamutanga nakakwata omulala abeera n'omu naye mmoro kati nawe oswala okyegera kubajjukira kyoba ogenda okulaga ne mukyala we ayinza okuluza nkyeki ate ng'emmoroka naye ntambulanga ya Crystal Panda nennimitingibwawo naye ng'abaana bajja nobeera awo najja ku stage nakuterako nakuwa ssente nga kuliko n'ennamba ye babikolera ddala mboso jafa ngakuwadde emitwalo 2 agizinze wamu bw'ogizingula era omanya ono mugagga aziina jukira ogendedde babukinze Panda ogenze muzinirako okyakola fame naye oli agambye sigenda fuwa Panda nfuye gwe kitegeeza nze omuwala yasabako Crystal Panda yagamba yali abeera mu UK n'asabako Crystal Panda n'agamba oyo gayiwo mumpe ajje ebweru nze nali nyola ekiwato tewandabanga laba nga nyola ekiwato ku stage nga ndeka bonna basasamalidde ng'omusajja yazze ne mukazi we ng'omutima munafu addayo si kyekimu galinda nga bwonyola ekiwato nga nabeeno bagamba kati nga bagamba akakalenzi nenkakwatako olaba akinyodde ku stage ate olwo mu nnyama bwe yanjule amanya bampita Ashiro yenze Ashiro UG official oyinza okumpita ow'empere kyasigalawo eyakuyimbira obutiiti eyakubidde nakawere omukazi eyazaalako okwenfiira nze wamanga awazaalako tulage ku bebi iye ye Ashiro UG official katoge natambulira awo oluyimba manyi kyerunkola singa bano naluto bya serious naye luli mu challenge bana nalina emitwalo 12 ku TikTok nakawere na gundi yalusindikidde nendo olinekebera ku challenge nga nabazidduka golooza bakinkulaze ebyo abakazi kati bonna bali mu inbox basindika abona banakawere bonna banakawere bafunyeyo taata w'eggwanga ndako bamala abakazi babandi ekizadde si bamala kizadde ne basanyuse bayirenze kankubuye ekinkimu mayinza kyenasalawo nonze ngenda kuyimba nsonga bakazi abo banyi babazala wannyo naye abavubuka tebamanyi birungi nze ndi expert muki omukazi yazaalako muveeko oli expert muki mu bakazi ashuri expert ndi expert sebo kyoba omanya zimba kolero lyabakojja oli expert mu bakazi nina neddwaliro already eryaki erijanjaba abakazi baliyita Seyana Cosmetics and Hub Uganda Limited wali ku ebulenga ku mwenda naye mbakozeemu omulimu mbajjamu ensu okufa obufi abawunyensu mbulidde nga agamba mbona obajjamu ensi ensu abakazi bawunya wansi bawunya wansi nyina n'abawala ababasika ssebo ate waliwo n'ebijja nga bigamba twagala Ashiro yaba atukwatamu n'okola otya ndi ku mulimu ssebo era nkwatamu negwe ngabo musobola anti nyina okukola ssente liri ddwaliro lijjanjaba abantu ekituufu kati customer client agambe zizo nyina emitoo gyange 2
njala kunkola kino ngano olwokubanga you pull mpulinga sebo ngojeko okuyimba omulimu gwo omulala kusika asi kusika ndi mujjanjabi mulimu parts ezenjawulo mulimu ebitundu ebyenjawulo nzijanjaba magumba abaami embeera zaabwe nti batambula bulungi oyo nsooka namuwali abwerere najja nansasula oluvannyuma bwadduka n'atadda anti muwaako kitundu kisobola mumalirayo n'alowooza nti addusa ng'asasula zonna kati abakyala emikolo ogikolera ddala engikolera ddala kati omwana woba n'abako nga bakuba omwana ttatu wansi oba kavidiyo oli okalabyeko nga bamukuba ttatu babikolera ne wali babikola lwakuba nze nagamba ne ŋŋamba nti omanyi sirya customer nze esipulu mbimanyidde naye nga wali omulidde customer waliwo customer yaneesibako by the way sinzo yamulya yandira Dubai ye yakulya yeyandya naye kale okusinziza bino omanyi bino ebyana by'abagagga bebazaala kati bwe kyajja mu ddwaliro nze n'ekinyonyola kola ki nyalina eddagala lyayagala yali alemeddwako UTIs kati ngaaga bamukubye nnyo empiso n'agamba kajjeko nga sirya pool twamupuulinga namupuulinga era namupuulinga natuuka ne mugamba ne mubuuza ebibuuzo byange kati ne mugamba afuke omusulo ngukebere ne tukebera ng'alina ne mugaato siiyibwa naŋŋamba nsiiyibwa nga kasitoma nandagako n'owulya ng'osubbaladde asaasubbalala kati ndabye abaana abaakula obulungi wansi ono ataakula bulungi ng'ajja yali kyali tekyakula bulungi yakula bulungi nze yamweterereza walya butafa weta ndiira butafa kindiira butafa kyali kiri naye kati sewo yali ku muzuuli ngoma zomutereza amaanyi ye namusaako amaanyi nga buli wakuna saa mwenda aba asazeeko linako oba pulingire ennaku mmeka kisinziira nti omubiri gw'omuntu wali naye kale akoko kasokomboliremu akokoka omukyala kisinziira omubiri gwe ayinza okuba nga mugonvu kati ng'ebinyalondanyalwanda ebyo nga waliwo ne buli obuganda ku ngufu obuddugavu nga kasiba n'omubiri gwako akosobola okukasikira giyinza okuwera emirundi 7 giyinza okuwera emirundi 7 ne bino ebinyalwanda olwedi ne wekikwatamu emirundi ng'etaano 4 kitereera anti kati nze bwe nkuyambako kusika naawe nkugamba bw'otuuka ekatogayaalirira era nkuwa ku ddagala n'ogenda naawe neokola ki bote bw'okola olina okwasa zino entalo 3 booti wallahi bale sikimanyi okola otya kati ate gwe atali musawo leka bali bakimanyi nekatanage kutegera gwe akiro okola no inokwata engalo zino akiro ze mbadde kulaba ng'omuntu ali innocent ennyo era ndi innocent ndi musajja musawo ndi innocent nze nalaba ng'omuntu azze ali ne panda sijagamba nti no okay ng'olabika nti olinamu but nga kyeŋŋambe nti oba omuntu anonya okubaako n'amasanyu noga ekanta niko kuba empere ne panda wano bikigaze nga mwendowooza panda agenza okunsinkana ng'olwedde ndi w'amaanyi nali w'amaanyi nnyo ku TikTok era nga ndeta music ekyo si kiwakanyiza nti osobola okuba ku TikTok naye nga like eno side endala gy'oli kuŋŋamba nga sigikulabamu eyo yaliwo ngimazeemu olwedde kati emyaka giri 7 miramba ng'osika bakazi si kusika kwokka emirimu mingi enkola mu bakazi lwakuba nti omulimu omuzibuzibu gwegwo nti olina otunulayo gwe mulimu ogulinga omuzibuzibu naye ekikwewuunyisa ndi mu bantu abasukka mu 100 benkikoze naye bwe nali njagaddemu ali ogwo tewamwagala wali amulye naye yeyandya kuba yantwala Dubai nga nze simanyi kiddako ng'olwakugambye atya no yaŋŋamba naŋŋamba yalina ebintu naŋŋamba bw'aba bitisse mu gundi mu kontayina bamuggyako ssente nnyingi abamuleetera yali asuubula ngoye zigomesi nanga naye singa ŋŋenda basobola okunzikiriza ensawo emmeka 2 n'agamba obusente bw'aba ntaddemu buyinza okuba obutono okusinziira ku ki n'obudde okwanguya kuba kati bw'oba bakumukkiriza 2 ne bakukkiriza 2 kitegeeza emmali muba mugireese nga tayisiza mu mbali ate bagenda omuggyako ne URA nga temuggyako by the way yali mutuufu kati tutuuka ye first time yange n'ogenda e Dubai yali first time yange
ng'ogenze ku mulimu nali manyize ngenze mbyangoye nabo omukazi ampadde chance nga tugenda indola bannaku 2 3 4 twasooka nga tusula bulumbu bweri banenge gibazimba ziba zetunulidde naye nga zanjawulo nga mulimu olukubo bwe ruti nasooka kusula nga mwene kati ga yaleeta ebyokulya omukyala nga ngamba jamu tulire wano ewuwe munda mumwe omulumu ye ove muyiye ogende muyiye nga ngenda nze nfaayo kasoma mumanyidde mukutte ndi mirundi gwa 6 musikambudde yenna buli kimu kimukoze mugaye kati bakola bwe bati naye okola muko bwoti kwa ngamba nangamba nze nayogeranga ebigambo ga bimanyi nti omuntu oba oyogera alaali oli mu mujjanja banenga buchenjogere ekyobumwaga nga yeekanga nengamba nno nasaana kukola ki kusomeseza ddala ekikazi yakituukanga kimala okulya kyali kitudde muliri nga kigireze katawulo ka white kikebisebwa ekiti obeera mugundi yebisebwa bwe yayimuka omukazi yakwata bwati ku tawulo yali akutte mbwali tulidde enkoko n'akwata bwati ku tawulo n'akagalo kano yali ayingira bwati ku kigo tawulo n'egwa yakakwatako bwati ng'ayimuka jjukira alidde enkoko tayagala kudugaza tawulo n'ayimuka tawulo n'egwa ng'ayingira ku kiyigo bwati n'enkola nti n'aŋŋamba gwe kojja obiika kyamaaso mwana edda bulijjo wendaba ate siwondaze nze salabanga mugongo nalabanga mu maaso n'okusinga salabanga mabeere salabanga kingaba babba ebikubikulya katono olina okubikulako kati n'enkola emirimu ogenda kumulya process eyo maliriza omukazi oyo lumwambulye ku process eyo bwebeera ekikazi bwe kyavayo nekigamba kati owulira ensonyi olwo kigumye nengamba kyakikozesa naawe kalugezi yali asobola gisiba nga tetunalya nkoko nze nga nali sinanaaba wali atonaabi engalo okunaaba engalo nze nga nali sinanaaba ekitegeeza wamala kulya n'olyoka olya kati ekikazi kivaayo kijja bwe kyajja kyatuuka kumpi nange kyangamba mpeeza ku ttawulo n'engiteekayo ne kijja bwe kyajja kyatuukira ku nze nga kiŋŋamba olina omukazi konze n'ekigamba ndi mufumbo n'ekirima ndi mufumbo nekiŋŋamba olinaabanga osika n'obeera mufumbo nze nina omukazi ekasera akimanyi byokola akimanyi naye atuulawo enda mumaaso atuulawo akimanyi ndi musawo naye yansanga ndi musawo maze naye kati emyaka 5 era gwe wamusika namusangayo tereera namusanga buli kimu ali fiiti kati kankubuuze bw'oli mu kiraalo kyante bagamba londa mwente oyinza olonda ente ennema atosobola olonda ente y'ebbeere erimu ngulawo eyana kati munnaye ekikazi nga kituulako nga kiŋŋamba naye kyali kimanyi kisingi ebintu bya kisingi bino ebyawukana waliwo era gwosanga fala muzibu n'ogamba ono yakulira kajoji kajoji wabeerayo baki kajoji wabeerayo baki kajoji yene mugundi mu bikomera talabwa talina experience ekyana nga kimanyi kisingi konze mwalimu ku TV nga kuliko YouTube zeryo mubamu wifi biki nekiteekamu obuyimba neŋŋamba banekandiye kino nga sikikebeza muganda wange ekiwala zagenda owere dakiika 5 nga swana kuyimuyirira bwenti nguga sikirabangako tewakebeza sakebeza naye nga kisufu gomesi mwazigula gomesi twazigula twamalayo wiiki ennaku 7 ng'agenda n'asuubula ku makya namuwerekerako gy'alinga emirundi 4 ng'agenda n'agula n'aleeta nezibeeramu mu luumu ye tugira twapakinga lumu netudda tewakikebeza sakikebeza wali tewaali budde muganda wange ate n'ekyokubiri siriimu akwata ssebo babisiraani bayisiriimu kisiraani aga katonda mu ggulu no sigambye ensi nti wulira sigambye ensi ntekebeza n'ekyokumanya siriimu kisiraani obadde okimanyi nti omusajja ayinza okumala ebbanga nga tayenda lwayenze n'amubaka nakyo kituufu nze nina mukwano gwange omu avuga booda gayo oyo mmaze naye kati emyaka ndoza nga 12 yeyanjigiriza okwana ne gayi talina gwatamegga ne bwaba mukamunene empozi ng'aliko emmundu ne mulamu naye nga nze akirwa ebyokwambala obupiira si byendi tomwesiga nnyo gayi mulamu mumanyi embeera ze kwali afunyeko obuzibu ne mupangisiza enja okumala emyezi emeka
nenga ali muli alya omukazi nampera ngamba abula gamba muganda bali bamanyi muganda gamba muganda walekedaawo omwana ku machale mu Land Road Land Road yali mukadde abana ba Land Road abazukulu yali ne kasiru namujjako essimu omujjako essimu omuvubuka yali akasiru namubbako essimu oyo ye yanyumiza nyina ngamba leero nkubye kikasiru naye okimanyi kijjeko essimu obwedda kikola sayini wekinga kigandeyo nga tebategeera kyekyogera nalabye kiganyo linnya piki nesamba piki neŋŋenda nga lwaki akiremeddeyo essimu yakijjako essimu n'agisibira munda ng'agyegombye yakibba kati nga abantu bategeera kiki ekyogamba kyonazibye n'akikola sayini kirwe ku piki nekigaana n'asimbula piki n'agenda yakibba emirundi ebiri yakiri ate n'atwala essimu nga oli agaba emirimu era bannaye baana bawala mwegendereza abasajja abagabira emirimu mutambule mugyenoonyeze anti buli gwe yateekanga ku boda olabisa bulungi brother wange alina botiiki yeetaaga omuwala kati ng'alina abantu be bakubira falafala bannaabo omuwala gw'oŋŋamba muleete nga nabo bamanyi emizannyo nti toke ojja muleeta enkya muleete mulabe bwafaanana nti gy'oli ewaka oba ene wa sisita wo oba nje ku mulimu timutwale ewa sisita amulabe olwo ng'agenze mmenya esokoleke oyo omukazi naye teyatyamuko nga temwekebeza yali musava wansi kyenyinza okunyonnyola okuba omusava kitegeeza ki fertilizer nga zijjudde muli nanti nga buli woosima bwoti nga si mangi ga kigero naye ng'ogawulira nti omwana yanywa amata mu buto gwe mwamala temwakuba mwakufaananyi kaleera abato omanyi kabugezi ajja luvannyuma afuta tewaali bya kabugezi eri yali seetaapu yange nze saakitegeera n'ennaku zino ze namala essatu nga nsula nzekka nali nkola nsobi n'enkikuba walina kusima wiiki namba n'enziramu n'enkikuba kati nkikyawa nga temwekebezeera twayekebeza twajja Uganda netwekebeza mumala kuva Dubai nemuleka mwekebereze e Uganda twekebeze ne Uganda nga kiina obulamu kiyinza n'okuwaako omulala n'atambulira ku bwakyo nga kiramu nogakansandawule gwe ekibeeramu kyankyawa ku gundi ku Valentine bulwaki anti yajja n'asangayo omulala teyakuba ssimu ng'omwana yankubira ekifaananyi ku kimuli ekimuli kyandeetera nakubirako ki nandaga ekimuli kyandeetera ekirabo kyandeetera Valentine nemugaa jangu sainga saa 11 nga kimuli tubeeramu paka nga kirimu ssente kya ssente nemugaa jangu sawa zigenda okuwera emu onaatuuka yajja n'abagagga bassiru yajja n'emitwalo aga n'akatabo ne peeni buli kintu kyoyagala nga kiwandiika omwo osabe Katonda akikuwe kati nga byebiki ebyo gwankuzizza paka wentuuse ani yabikola ekyo ekikazi ekigagga ekyo ekiwala kyali kiwala ekiwagana nakyo Dubai kyajja n'emitwalo 5 emitwalo 5 bwali bwe 5 nekigamba n'akatabo buno bunotebook nkyakalina nakatereka era okyawandiikamu nakawandiikamu n'enkoma kati nga ng'olaba by'owandiikamu ng'olaba by'okola bijja nga kirina amateeka sebo nga kyagala ne ku mulimu gy'oli ndi wano ku mulimu kijjeyo jjukira engeri gye nakigira eri nga kiŋŋamusa nekigamba tofaayo nga kintenda buvumu ngwe wali olabyeko omuntu najjira mu kannika kootalabangako obulamu bwo bwonna n'okazzaako eno sayidi n'otandika omujjanjaba yajjira mu kannika omujjanjaba nga buli lwajja nga olaba wanjawo n'otunula bwoti n'otya n'ogamba Mukama gwe wansindika mu gino emirimu kangikole gwe wagisalawo temuwayiriza lwaki saavuga booda wali togyagala kati Mukama lwaki mumuteeka mu nsonga zammwe ezo ekiwala nga kinkyawa kyamusangayo naye kikyakola kyangamba it's okay ize nga kikwata akagundi nesente nga kiziteekeo n'atya n'agamba naye ana akamume gannongeeza round 2 times it omukube 2 n'omuzaako era 2 2 times it tubakamanya abawala
Kachika 2 times 2. Era kugamba 1 times 2 oba 2 times 2. Chechi. Oba 3 phase. Ashiro. Chechi kyotegeeza. 1 times 2 kwe kujja omuwala najje ewuwo n'omukola round meka. 2. 1 times 2. Esooka n'eyokubiri bagita 1 times 2. Hey. Waliwo 2 times 2. Yetya. Osooka kujjanga ku ssaawa 4 ez'okumakya n'enkukola round meka. 2. Netulimbamu awo netunaabanaabamu nenkuddamu meka. 2. Ebagita 2 times 2. Mm. Naye si nnyangu era agikola ng'omutyanga. Kati gwe ogikola? Bw'oba olina gwe. Kati olidde nze ntunda ddagala. Okay. Nze wabanga nali mbaddeko n'omukazi n'atako wabubuka oyi wansi awo ayogere akomenting. Nti ki? Nti okitegeza gwe oli akifiiriza. Zamaanyi nnyina ganvubu. Era nkubuuza oli munafu. Kasito ngamba nti kwendi nga mmanya. Nze saagala kundwaza munne manije musajja talina maanyi ga kisajja. Omanyi akireetera omuntu okulwa amaanyi g'ekisajja? Ekireetera omuntu okulwa amaanyi g'ekisajja kweko ate era kyovula abasajja abakulu ab'ewaka. Nti buli kadde wakimanyiira ojja n'okweyoka lawundi kamu n'okola ki? N'oyitamu. Omubiri n'ogukola ki? N'ogutta already ne gumanyiira ekyo. Ne wabeerayo omwana nga ye alina obuwala nga buna. Buli gy'agenda ayagala kakasa, buli gy'agenda ayagala kakasa. Oyo ne mbukadde amaanyi gali bagajja kubeera jjo. Okay. Kati bwe yajja emugamba it's okay. Nga nange mutya ekisooka client wange. Sizagenda kumpa mikwano gye nze natandikanga ngambye ngamba ati sijja kukola. Naye nze ne nkutuusa ku ddwaliro lyange black book ejjudde. Abakozi. Abalwadde abazze mu ekyo okupulinga. Kuba ojja olina okuwandiika nti leero najja n'osayininga ennaku omwezi nga nnya n'enkomaawo kuba nkuwa ennaku 3 mu wiiki. Mu wiiki. Nkola olunaku lumu n'omala ennaku 3 n'enziramu n'enkuddamu. Obutazigayaalira kuddayo. Neŋŋamba kigende. So kitegeeza ogwo omulimu abaana bangi abatannaba bikola ssaawa zino we twogere. Abajja. Abawala abasinga bonna tebaasika. Bifu biri awo biyumbayumba. Ataasika bakiyumbayumba kifo. Kati bakwagaza kyo yawukanira wa n'omwana omuto. Kikitta feeling y'omusajja ate byagala okweyambula okufa obuti. Kituukayo olw'okuba kirina ebbeeyi midde nze kyovula navira ddala ne kuwala obuto obwo. Sikolagana nabo. Olw'okuba alina ebbeera amanye ebbeera nti ki? Kikulu. Ffe si bye twagala. Kati olintunuzaamu ligenda kuleeta mata. Bye njagala birala omanyi lwaki ensonga nkuyise. By the way. Kuba ebbeera eryo n'ekibumba ekyefaanyiza ebbeera tewali njawulo. Ono amabeere gagundi galabba. Yes. Ekyo si kye kikulu. Najja neyeteeka bwagala mane nze nkooye olugoye njala lugubya naye ejjako. Si bye twagala okulaba. Tetwagala kiri wansi mutereeze eri bye tusinga okwetaaga. Okay. N'omuntu wa n'ogamba nnyabo nga nolowooza na vagini. N'ogenda oyasibo nga muwulenge just yabitegera butegeeza. Era nze saabakoleranga ttima. Bwe nali nga nkyabira mu muganda nomani. Genda osike. Tuyambe ne bw'okomyako wano bwe wati. Zinakomawa entuufu. Wano. Ze nnyingo zino 3 emu 2 3. Ennyingo zino 3. Ze entuufu. Gw'ovanga ku kintu ekikanga buli kadde. Lwekyo bw'okola ekintu kinakanga munno. Kikwawula kimwawula nti ku mwana. Olaba bw'oba otambula bw'otwala bwana butonga. Butayaaya. Kati tekiwa maanyi ate kusanga n'omuntu omukulu gwe weewaddeyo biri mu kikolwa ate nga bw'afaanana. At least ateekeko ogambe wabala. Nnyabo nga wakula. N'abadde agenda okuwa ebiri ayongezaamu at least yeewola ku neighbor we. N'akuwa ekyetaano. Okay. Abakyala mutereeze wansi. Kyangu nnyo. Si byamaanyi. Kati guno omulimu oguyingira otya gwe? Ashi.
guno omulimu zo linasoma busawo nakolyako ne mu ddwaliro ly'ekizungu wasoma obusawo byaddala nasoma obusawo kati ngenda soma obusawo nze taata wange yali wahabu kiwa naye yaweerera nnyo abaana mu busawo kaakati ntuuka eri omusajja nga manyira mpa 6,000 buli mwezi ate nkeerayo ne ŋŋamba kuva buto ndaba eddagala muzeeyi lyakolaki ekyakutanula bitandika kuwa 6,000 ku mulimu 6,000 eyo n'abakolera 10 kati anti wulira 10,000 nga kisinzira naye omusajja azze omugambe njagala oyambale booti buli kadde olina kweyisa nga musa tolina sula mu nyumba ya 10,000 kitegeeza gye 6,000 gyokka gigenda ku kwambala kwokka n'abeewamwe ne bakwerabira nti gy'oli by the way kituufu kuba oteberezaamu waba akuwadde conditions njagala oyambale booti njagala obeere representable nga abantu bagamba nti kituufu oli musawo gundi kitegeeza ennyumba ogenda mu ya bbeeyi enyambala ya bbeeyi booda erina kunona waka kawa kutegeera erina okutuusa ku ddwaliro naye abakozesa oba tatumye mukozi kubbeera lwakuba eddwaliro lyekyo ekintu ekizibu okubba nti zino essaawa obeerawo customer client n'akoma mu ssaawa endala ng'ate mulala yaliwo nti nasitudde 6,000 mu lisiiti wakubira mmeka tekiri nga dduuka kali ne ŋŋamba naye mmanyi lwaki bino sibikolere wange ne ntandika nga katonotono kati wanene ne ŋŋenda nga ngattamu buli ati gwenkola ki gwemmanyi okutandika ogamba nti kansike oba kantereza abakyala waliwo omukyala yaveeyo katosi ku mwalo ng'omukazi mukulu mukadde naye ng'akola masturbation nga yeemazisa hajati yali hajati naga ye ne walaba bbaawo tamukuba naye kasa yeemazisa egyebali abo agenda okundaga wansi ng'omukazi yakuusira wansi walinga kano kakongovule takyalina kyayinza wulira tokyalina woyinza mukwata n'akakasa lwakozesa ngalo nga buli kadde yeekozesa ngalo kati omulawo ne mugamba ye kati yali azze kukola kyewu yali azze kale nga asiibwa ng'azimbye nga yagala ddagala lya ndowooza fangi biki ebyo nga yagala bijja kale ne mugamba ne mugatondaga nga mukazi mukulu anzaala emirundi nga 10 wasooka mutya wasooka kutya tunulayo n'atula katanda n'entunwe bwe nti neŋŋamba nnyabo ne bino byaddayo ng'okuba masturbation oba tobiina nti nze musawa ne mugayi yi ku myaka gy'olina neŋŋamba naŋŋamba anti n'ekyokubiri bigayaaza neŋŋamba kati singa okubisikambulamu neŋŋamba singa nkitandika nze muganda wange ndabye olwo already wali omanyi engeri yokikolamu oli nali mbimanyi nze gambye taata wange yali musawo ng'abikola already nga abimanyi naye lwakuba nti taata wange yali awasa ku bakazi nga bawerako already nga mbiwulira nga omanyi abaana batwaloza oba tolaba naye buli oba ne target mu mutwe target yava buto nze waliwo gwe nawulira waliwo omukyala yamusika n'apama kati webiwulira kyobadde bali mu kukola kankuteremu ekyokunywa kankuteremu ekyokunywa naye bannange genda maaso omukazi yakola atya n'apama ne muwulira nga bamugamba ne lwaki omulala yali tasala nga teyeshevinga nga tashevinga omulala ne bamugamba naye mpale ne ku kyokunywa n'emboozi yeetaaga kunywa ne bamugamba naye nga tovuga sipiidi omukazi yakola ng'oli olina emyaka emeka n'omulya ng'akoze ndowooza ndayika naye nga myaka 9 kiki baamulumya nnyo yapama n'empeya nga bamuyombesa alayika yeekanga abakazi obuntu obwo bakangira ddala lwaki teyasooka mutoyi akalabo bakategeera bw'okakwatirako naawe kenyini asobola okukupamira akaki ekitegeeza kati gwe reproductive system y'omukazi ne wendaba bulabi ng'atambula omumanya nti oyo yakula bw'ati ne bwendaba mukazi ng'atambula mumanya nti oyo yakula bw'ati gambye endabye ku bawala abasukka mu 100 obuto nno n'omukakati gwe tolina maanyi ababa b'enjala empanvu abo batulayo ate bagaba ssente naye ate batugamba bo bennyini tebakola bazijjawo omulimu gwabwe eyo kapito gy'atereeza ali ku dduuka lye alireese olitereeze yayongera abaguzi ayongeramu maali
kubeera mu bana abo naye ate sikyakulaba munnyo mu batikitoka sikyakulaba luli walinga tikitoka nga nkulaba ng'otambulako okulabako abamu okoze zi-challenge nabo biki nkulabyeko otambuddeko eno ennaku zino nanti kati ekisooka kya byonna buli omu manyi aba ne kyagala. Yes. Kati nze natuuka nendaba ekiseera kyange nga nsusse kuba tikitoka olw'ensonga ndi businessman. Ekisooka nina obudde bw'abalwadde okubawa obudde. Batikitoka tebalina mirimu. Kyakubiri abasinga tebalina mirimu balya ku tiktok. Bw'ofunayo omugo okubira kati omugamba oli wajjangu onsange wano climax oba tagenda kudduka ku speed. Linako nali manya abaana kuno babeerako just ngeri balina bye bakola. Waliwo n'atalina atalowooza nti era nga tiktok ne bagijjawo taliddamu kulya. Abalala emirimu bagifunye bava ku tiktok n'akola wali aka business. Jjukira tiktok okwata bukwasa essimu yo ne weetunuzaamu video bw'etambula ng'ofuna business. Olw'ofunye business first watunze. Ekyakubantamyanga olaba nze natuuka already ku tiktok owandabanga video zange zasooka nabanga mu ddwaliro. Yes. Olumu nga mbeera mu office. Nga kitegeeza nti nalinga busy nga nva ku mulimu naye nga just kinyumira olw'okuba nali dansa kuva dda mu buto bwange nga nzina nali dansa. Kati netuuka ne ngamba naye nendaba nga abaana abasinga tebanoonya fame wabula banoonya ssente naye nga ate nze ssente ndi muzikola already. Ate nga ne ssente ze banoonya bali tebali ready zibawa just like that. Ne ngamba bino binfuna nnyo busy nti omwana obeera unagamba jangu emunyonyo tushootingemu video n'omalayo olunaku lulamba oli mu kushooting. Nakuwa sentiment. Tewali mu shooting zigende for you. Muli mu kushooting okube face yo bagimanye. Kati bwe nasukawo ne ngamba naye kati awo panda wajjira era nali mbyetamiddwa ne ngamba naye nawakolomo kati yagenda bwera namuwakolomo omulimu nalina video gyenyagala abaana banziniremu ate no abaana no bangi nabawange emirimu naye nga mpita mu gundi. Ndowooza omuntu amanyidde nnyo mu bbawe be nawange emirimu ndowooza kuba nayitangamu sino kati yagenda bwena yali Ivo gwe nayitangamu. Kati ebiseera ebisinga nga Ivo emba simufunye nga already namuwadde omulimu nga njogera ne Emily kuba Emily mumanyi bambi oyo omuwala omulaba ku tiktok anyangu yalinga nyanguyira si kwanguyira gweka buli omu alina empisa bambi alaka yakuzibwa kati nga kyekyali ne kwa Ivo. Yes. Kati nga Ivo emba simufunye nga nkubira Emily nga ngamba kamunoonye era ogera nga Ivo akubira nga Ivo nyinza omubuuza mbalaba abawala naba bolaba oko nga babeegira n'ogamba n'ensekamu olumu omanyi lwaki nga Ivo nyinza omugamba kati natuuka ekiseera ne Ivo ne muganda omanyi kati ngenda baligisa tubawe zino ssente bwezi naye ng'omuganda ssente bwezi banaazikolera nti gwe oyagala bameka gwe mpa ssente bwezi ogera okulaba nga video bagikoze n'omwe 5,000 n'akuleetera abantu 15 nga nze sirabika nako nga nze birimbi wabuwi Ivo ye n'akola n'akwasaganya ate balina mirimu era bo abasinga tebamanyi nakumanya nti project ezimu nze nazibawanga naye ng'omuntu wakimanyi bali babiri Ivo era Ivo kyova olaba Ivo yabagaggawalako basigala balala nga baavu oyo yazimbira omwana yazimbira maama we n'emmoloka yali avu ina ne tiktoka gwe nawo omulimu ne bamuteeka ssente mu maaso n'azirika. Kati nze okimanyi nti nno walabako video y'omuwala gye yakola ng'alina ssente nnyingi awo sigi wagiraba nze naguleeta n'azirika naye gwe nze omugagga olunaku lwesiyerabira era Kimura yaguleeta omulimu wabukedde Kimura yaleeta omugagga ne mukuba biru gye nali njala namusaba $12,000 twali wali ku Speak Resort nongamba 12 okaso nankolera nakwata mpe namba yo oli omusajja alina ssente namusaba na ntono mutegedde omutegedde andi yoyo musawo walina sikuolio washutingira wali muguni yajibawo estudio gyolaba kubwerere
banaye alina sente mumanyi Guy yampa milioni 10 kati erinnya libasinga okwedinjogedde libasinga omumanya era olyogera bajja bamutegera naye nga betting akujust kalimu ate ako just ka side business musawo abajjanja babiri ebimalayo bane Guy nagenda okulaba Guy ng'emmoloka gyalimu ali mu Benz guli Kimula n'angamba nno si eyo waliwo ezitera omugoberera wano mukazi waago avuga Range Rover naye ng'omubuuza ayimbawa milioni 12 yazimpa kati yali agala promoting oyo omukazi nalufiirako omumanyi Guy yampa milioni 12 era olwazimpa wakati ne mukazi wa Kimura gyali gyali yamutekinga on yamuteeka mu sente Kimura like alidde sente mukisa gwe Guy yantuusa ku musajja n'angamba kiki oyagala okola emirimu gyange emugamba bijja kutwala nga milioni 12 ko ye kale nsomera ennamba yo yagenda olaba ataddeko yasooka n'alekalako 3 nadamu n'alekako 3 n'agazo nanse konze ne kwemutye nteekako nga alina PC e laptop awo kwabigirira navaawo nga mpulira mpunze gomanyi nga sente oze olowooza milioni 2 Guy n'omukuba bbiri okusinja kyayagala n'akuweerawo azirina ati zagambe natwala tikitoka nibamuteeka miliyoni zaali 2 mu maaso n'atya naye era bibiri otya batikitoka tebalina ssente kyokka nga n'okumuyita yasooka kumubuzaabuza ne mugamba nina emitwalo 5 mu nfo kola just video eyo n'alinnyirawo n'atusanga we twali n'aŋŋamba biki agenda okutuuka ku mugagga nga abadde awulira muwulire yaŋŋambirawo ekintu kimu nze ne bw'asasula nzaalire mutabani we muzaalira babizadde buli tikitoka gw'otakyalaba yamuzaala molo buli tikitoka gw'otakyalaba nga muwala yali mulungi bamuzaalamu emboozi yonna njirina naye omukazi yazaalako nze ku nfiira kati nze sokoleke katotagenda yalina mukwano gwe nali nanyumyako naye edda nga njagala interview ye kati mukwano gwe ono addayo anyumiza mukwano gwe amulaga ekifaananyi ani yamuconnectinga namba ye namba yenjirina nankubirirawo yankubirirawo kati jukazi nali mwagaza interview ate yankubira yagala gugwe nemugamba nedda nemugamba nedda ate nonkubuulire nali sobola kwoyo manyi lwaki nagendako ku kibaasi ne bamuyitamu mukaaga abaana balina ebituli mukaaga nga mulamu nga bamuwa ssente oyo yes wano ku wano agenda okuvaayo nga yaalinamu akasimu n'agenda asasula jukira abaana bwabagenda tagenda lwayo naye nga sinze boy ngamba eno yagamba munenze nekyo ate abavuka basoli wamunyumiza ati ekyo kimaze nga naye agenda agamba olimba ogigize mmeka nti wano njina ng'amegga nze nalaba batikitoka ku kibaasi naye okimanyi kuba amegga abo baba mukaaga owokusatu yasinga onyumirwa ate atya owokusatu yasinga ate omukyala kali lawundi zoli lawundi kyesinga okunyumira anti wali oba omuntu omu anti era bw'otandika bala oyo omuntu omu tonyumirwa kuba eba ekyali fresh ate mbadde nga weebera fresh wosinga onyumirwa kati lwaki munoonya bwala balinamu ku mazzi kuba wali batenataba wali eba tenataba kati wali wogikubira eba ebabi nga kyekyebabi etuuse bweba nnuma eba esaze bweba nkazi eba esaze kati ekyo owokusatu yasinga obuwomerwa enva ku baana ba tikitoka nenga abaana ba tikitoka tolina tikitoka akoda sobola kumenya banene mu kamera ne batono gye babeera nga n'obuyumba mu basolo bayingira bekwese bwe bati nze nagendako ku tiktok nga tugenze okushootinga nga nina emmotoka nga n'akamotoka kakadde naye nga abaana baga ashira olina emmotoka bulijjo olina emmotoka ne bagamba kamotoka kange by then nalina omusajja gwe nali nkubira akalango owa bedding ze Dr. Keji nga mpa ku busente nga mbeeramu nkono obusente era
ningamba oguddako ngenda genda mmotoka baawunga nagenda na Benz naye ngamba si yange ya mukama wange naye okuvugamu obuvuzi balaba wedde bagamba mukama watuuka ogikuweera kitegeeza naawe oli munene nengamba kyovula wama TikTok abeeramukko n'akamotoka n'akaleeta mu bino ebintu bye babeeramu buli omu abwo abeerako oyo aba afuuse boosi yayogera ne bawulira bakikeni oyo kale ne bwe yagamba baasi olunaku kikeni ne bwagamba baasi agivuga n'agituusa bali abasobola okujja abaana basiru nze nakwanako ekiwalano nga kitiktok ate ebiwala bisiru nali mbivudde nakiyita nona ku ddwaliro lyange kijje nga kinyumiriza ebizibu byakyo kyanyiiza nenkipangisiza emyezi egi esatu ebusegaawo enju ya mitwalo 45 nenteekamu ebintu nakiteeramu ekitanda ekyakabi nkiteddemu ku TV ogwakabi ngamba kino kankikole ki kankiwase nankitiribiita nekisiriwala nagenda okuwulira nti ate naye yakiteeredde ekyanja nengaba bannaaye kyogamba kyali kifala nnyo wenabeere nakyo naye nga tekinawo kifaananyi omanyi kiwalo kigulira kuva ku ngoye kyovulaba njagala nina omuvuka gwe TikTok gwe njagala okukolako interview nga ayogera real namulabyeko ku interview njagala ng'ayogera real embeera gyayise mu ne ba TikTok endabirira gy'abalabiriddemu ebintu byabadde abakola nga saagala ayogere nga yeeyisaako ba TikTok ekyamazima njagalayo interview yembwe ate munne n'omukubira katula nti kubanze ba TikTok ekyamazima kati ziddala lyendiko sibayisa mu maaso naye ndiko wagguluko mbuuza batya nti nze bankubira ne bambuukinga ne mbagamba mpitaba ku best kuyimba ne muka ngenda kuyimbira milioni 2 oyimba ku best nakayimba emirundi 3 kati kyenayimbako okutiitiza engoye zeeri tugenda kunyumiza ebibeera mu best sigiyingirangamu okusoza sitaani kibi agakatonda ogenda kunyumiza oba toyingirangamu era make sure at least oyingiramu oleke kufanga toyingiddeemu tojubisa soko male wano guni ya TikTok kati gochegera nti onkubire simu ne gamba njala milioni 2 wanjala yes kitegeeza nti gwe oli distinguished nti kati oli artist ekyo wini wa mami kyali abagamba tinze temunesibaako nyo sikyali TikTok nze ndi muyimbi nga bamugamba bamubuuza oyimba biki ebiyumba ebitanyo n'aganze bambuukinga kali kankube teri muntu ayimba luyimba ne lukwatayo nava nga tafuna bookings jukire ne Uganda nene kitegeeza kuba n'abayimbi babanoonya okuba obulango naye n'asigala ng'afuna booking n'osigala ng'ofuna booking kitegeeza munomi akuba obulango ate bamubooking oyo omwana w'omwami asobola okuba nga olunaku asobola okuyingiza miliyoni ya sente ekituufu naawe oyimba bakubookinga ate nene ku TikTok kitegeeza nti ne ku TikTok nze bankwena ngamba nkulira mu challenge zange ekitegeeza gwe oli kyobadde nga nti gwe obaliko waggulu kati kuba kati olaba nze saawa yalo sibalira waki wamu nga TikTok nyinza n'okumala ennaku 2 nga sipostinzeeyo olw'ensonga ndi busy oba oli mu studio oba oli mu rehearsals oba oli ku ddwaliro oba oli mu dduka ogenda ku show ngenda ku show kati ndaba nga TikTok temalirayo kale njibeerako olw'ensonga nti yeyandeeta era njagala nnyo nate siri TikTok bwe toba TikTok bibeekola TikTok abatono nnyo abeewa ekitiibwa oli nadda kuli n'atandika owemula n'atandika okwevuma ne munne kati zakiro we n'atandika okuwemula abalwadde lwenkya bantu neku bati oli azze bamugambye eddwaliro lyerikola bulungi atukweyakulaga si gwe wadde wemula ate nga nawe kyandibadde ekyo byesinza tuukako ku TikTok kane ngamba yinza okunzitya kati tokyakera kuba kyanogera ne bano ne mushootinga byemwageranga nemwekunganya kasaawe kati gye ŋŋendamu nina oluyimba lwange lwafulumye gundi oliddawa njagala tukolemu ku challenge ate si byabwereere nze sisaba bambi obasasula basasula
olw'ensonga manyi yo business ye atumanyi kye bayitamu manyi kye bayitamu kuba nange nali nkibaddeko naye ate nze wenakibeerako ng'ate nkola naye ng'embeera gye bakola ki giraba nze olwo tiktok omu gwe nakubiranga n'Emitwalo 5 gyagimuwa ankole challenge nendwawo naŋŋamba oliddawa n'atuuka mu kifo kinnalimu ne mugamba badde manyi badde manyi tugenda kukola ki ne mugamba badde nsaba kankoze zino ssente ne bwenzirayo ngenda kusindikira ssente endala wamu kubira nga mulina okukola nga tulina okukola namugamba leero njagala tukolemu ku challenge naye oliddawa naŋŋamba nambulya gyali konze kale nja kujja ajja vuga akamoto kankole ki nkutuukeko zalinga 9 nga aliwo ebikyankutte nga wuuyo atuuse wooli wendi teyakulinda mutuukako teyaninda kumutuukako kati ng'abaze ekyo ekizike waze katubale mutwalo n'okuddayo mutwalo asigazaako ekisatu kati omuntu godiringa nayo kati gwe kani kankubuulire senga oteri muntu yenna waalinya atayagala siba mu bbaala ekyo obulaba chicken abaazifuna tava mu bbaala ng'omanyi okutuulako awo n'otumya ebintu byakakadde ku tebo tebalina n'amamotoka nga bamu balaba anti abaganda bagamba okufaanana kitaawo tekikufuula nnyini maka nti omwana oyo afaanana taata we katumufuule nnyini wano ani agambye n'asika aba mulala ate amufaanana yadde akatini olw'ensonga nze kati okimanyi nti nno ndi wadde mbogenda ku bondi wali nenja emmotoka eyakabini esasula Emitwalo 15 olunaku nga nina we ŋŋenda oba mu conference nenga kati kange n'emmotoka ekanga nsala nteekesaako ekipande kyange emabega essaawa neziggwako zibagimpedde nenkijjako nenkizaayo nino wali n'osigala ng'obabambi novimba n'abagagga benyini babikola nzimanyi wano omugagga yaliwo yali kyali wange yapangisanga emmotoka naye nga ye gyalinako nuwa ono yayitamu oyo yali mukwano gwange ndowooza nze yamutandika n'omutandika ng'akyali mwavu naabogera tebakimanyi nga nze mwazikane ku mmotoka ng'atambuza majaani yali atambuza majaani ng'alina bbaaga ze tambula n'ekikazi bbaaga ngeeyo tondetera okwogera erinnya yatambuzaako ku majaani yatambuzaako amajaani ng'aba n'ebisawo agenda supermarket ku supermarket maduuka ku maduuka kati yabbira kibanne naye alina obwongo kyokka nga teyasomako yadde kireke todduka nnyo kuyitawo yali teyasoma namulaba atudde n'epenge nabawaya yasobola kale mukama yamuwa amagezi n'omukisa oya oyo omwana mugezi kati nze olunandetyo lwenja kubuya lwaki atandika ebyokutwala abantu okulikuutinga abantu olwo tujja kuba lulala njagala omunsunsule kuba oba wamulabako mu majaani omumbuulire okuva eno gye yatandika nga nze mufuna n'emmotoka twagiwanga Emitwalo 4 ashi gwe tuddamu omumiitinga njagala nga gwonyumiza oyo mu nseera we yabanga oyagera ku live agamba omuntu amanyi kuno alyogo ashiro gwe kati panda mukwatagana mutya Kristo panda ndaba amazina ge nali nzina nali ngenzeeyo ku makutano ne Suna Ben wano egundi bayita enansana ku Yesu amala kati nazina nanjagala fame Bukedde TV entaddeko kamera we twabeeranga live ku bondi engato ebise noyulika natambula nnyo ne mawulire ne banteekamu ng'engato ozinye neyulika nazina essaawa nga 10 nga tokoowa anze munnaye Katonda yampa buli wentuuyana neyongera maanyi kasa ntuuyana kati omukazi alina kukkiriza tuuyana bakimanyi nze nagambye bw'oba munafu tonsemberera ndeka kati nze mukazi wange abeera mu mativu ne bwe ŋŋenda wa era tayombanga konti naye ashirwako oli mwenzi kuba kimanyira gwe naye ageraga oyo gaya simuddira eddagala nze ndikola nsooka lyegesa osiba kabwa style nze nsiba ekyo njoba tunadda buzzi manyi negwe waki tonziza nensomesa ku baana ab'obulenzi kati tugenda kola bwetu nembayigiriza enkuba okimanyi waliwo omulenzi ali eyo n'omusajja ng'ali waka naye nga tamazisangako ku mukazi we kati tugenda kola bwetu
gwe tumala tugenda kwogera tufuneyo olunaku lumu mu wiki n'ekirala okimanyi nze nabeerako awo nga nsoma ku kampasi naye ng'omulimu gwenkola ogumanyi ng'ebikazi bimpita mu sawuna kolaki nebindaba netugenda twekebeza nga kigwera mu sawuna mwana sawuna ezo sikiza mukazi wange ngenda mu sawuna nze kati ate sawuna oyinza obutaleeramu ni mukola program naye teri mukazi agenda mu sawuna nga tebamuli abalala zawano omunene gwe yaŋŋamba nezi yali enimi n'agamba nze nenfuna omusajja mazisa nyiza omwagala ngamba nakoma okumala 216 naye akavubuka kannumya nemugabiramu ssente mmeka oyogerewo price mati nze nkimanyi kyebabakola kajjukira nze olwedde mbabeeramu ebiki oli olweyogeza ebyekisirungo mugamba oyinamu mmeka tolira bwereere ani alira obwereere nze kyali ebyo obwereere seetunda naye nze saagala byabwere ebinyambe ki oye nange nina omukyalo nedda teweetunda naye tukolera bwereere sikolera bwereere sirira bwereere nfunemu ki beautyize byo byogenda okunsiiga balwadde bazibu bya sente sebo so kati mali ku makutano anzina kati panda nga alaba bankuba nnyo mawulire bukedde yankuba mawulire sebo wano ku kigundi ekisooka ku front page anti lwali gundi bakikole banteekako aliko ne maswanku akyankalanyiza asira abaddasa abantu b'okumakutano bavuddeyo beesiimula ntuuyo ng'olwo oli ku kinyaanya teeka anti wali buli DJ yajja nasembayo nasuuna beeni paka ku makya ate yagumala ssaawa mmeka 3 nga bantu bajjukira nti tulina okuddeeka nemuka ngenze waka obudde butunula n'otunula Kristo Panda ankubira gwe waliwo oguyimba gwe nawandiise nasinzidde ku mazina go bagayita empeewa wali omumanyi already mulali simumanyi era bambi omusajja watu namuwa hard time okuntuukako ebyaddala nze ndi mawulire nkubye bukedde buli TV enoonya kunzijako interview omusajja akubira mu kikalu amazina nga ayambadde musonso atakoowa waawa anyola ekiwato era wabeeranga mu kikalu na musonso naye lwakwa weekend nze buli kadde mbeera mu musonso ne challenges ezenkola ku TikTok mbeera mu musonso kuba emirimu gye gyonna egisinga banyambadde ki nansaba nno nga wiiki nnamba nga nganya okumumiitinga mwena nemwita namutana ku ddwaliro lya nemuga jangu naŋŋamba kyembadde njagala kiganda kyange nti ani njagala nkwate mu luyimba nendowooza agenda leera kumpa ssente teyampa yadde kimu yajja na lunch time ng'ava ku NTV kukola yajja yebisi yalinya na boda wanamugamba naye boda temuwa buzibu by the way talina malala kyokolo boda temuwa buzibu omanyi mmotoka zaayina kitumumanyi naye talina buzibu namba naye omuyita wano so okugira ku boda nze kati newo omusango omubu nze nali nsinga omubonyabonya yampaako n'omutwalo omwesonyiwa nabiwulirako kituufu nze nali nsinga omubonyabonya nga waayi togenda mu studio wentuula bwenti jukadde by then nali gyenkolera namuwa hard time n'okumulaga nti pado mu kuyimba gyayina okukola ennyo era kinsanyusa nti akola nnyo yanyumiza lumu yayitawo ne mukuba bomu naŋŋamba blood guno omutwalo genda oli lanchi kati lumu naŋŋamba naye gwe okimanyi nti nina eggaali esobola okuluma nemugamba Panda ondaba gwe n'eggaali yo mwenna mbateeka wansi paka ng'oyizo neggayi ajja munaye naye tetulina bad blood naye yatuuka ekiseera naŋŋamba omanyi sika ogenda oli lanchi n'oluyimba lwa Nakawere twaluzizeemu era naye so kati Panda akunoonyeza omuyise ku ddwaliro azze mukoze takwadde yadde olwataano maama olwamala okukola yatambulirawo nagenda nennyonero kano kagayi kamanyira ani we kazinisiriza kyokka kyannuma oliyo yali amazina n'omwezi ng'emeka nga lwagaana terutuuka nga ddina mu challenge 10 kati naliko amasannyalaze ennaku ezo okuba nali ndeese ebiyimbayimba nga ndeese balobalo ndeese bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mu ggumba kale nga ndeese ebiyimbayimba awo bingi bichallenge awo nasitwa ba DJ bangi ba DJ Boy ba DJ ani TikTok nga nkolera mu challenge awo
bwe nagikola gayi zagenda okuwera essaawa 24 ng'alina oba challenge 2000 banenge ekimba kitambula nga kitambula nekitandika kati n'atandika okugenda ku show ne bamuga twagala ojje n'oli akasajja era okundeeta ku stage otambula naye yatoba yaŋŋamba abantu mwana buli ngenda bakunsaba ne muga panda tunagenda nga yali emitwalo ameka 5 sitambula kiro okugenda kwa kiro namuga sitambula kiro nze nze nazinyako ddamu nazinyako dda abayimbi nga nabikoowa babintamya ogenda n'omuzinyako nze nazirikirako ku stage embalala eyo naye omuye bwe twavayo nampa emitwalo 2 naye nga yali lwalinaku lukulu okuzirika nali nzinye ku 8 kwa twasooka ne tukuwa obwamuno netumanyirenye embalala babayimbi batama kati nga sibyagala gayi naŋŋamba tujja kugabananga ekiba kivuddeyo ne tutandika twasookerawo ku Vegas awo ekawempe bannaye endulu yalulanya banfuwa ssente ndoozi emitwalo nga 7 ye first time we yasooka okulinnya ku stage ne banfa ezo ssente panda yamala okuba naga kati ndeeta musajja wange bujo gwe munsaba kakalulu neninya nga mpuya amasannyalaze nenfumita ebikazi byasooka okumpa ssente nimba n'emitwalo nga 7 kuba nazibala oza ina 7 ne muga nkoze nanga nange zizina ezange nampa emitwalo 3 ngamba tujja kutambula nga olabyewo nendaba business netutandika otambula naye nga abantu banjagala nnyo kale bwe natuuka ne ngamba naye nogayi lwaki simuwandiikirayo akayimba ne muwandiikira akayimba wali bakayita nali manyi nakoma okulaba naje bwallahi neyiba onyiriro yina yewekolaawo ku makya oba lyadduyiro walaayo nenkamuyimbira naŋŋamba bana akayimba kamaanyi ne bagenda gankwana baneiba omumanyi embeera walukopulate nnyo naŋŋamba sigenda kikkiriza naye tugenda okukola togenda okuddamu okukola wandiikayo ekiyimba yaliteyandabe ne muwandiikira kino kyo kiringanga kyoyooyo naje tejagala obutiiti mmwe ani ayina obutiiti mangwawa ndage panda yakuba endu twali tuva ku kyo kiro gwe waluwandiika nze mpandiika ennyimba zange zonna naŋŋamba akiro bw'oluyimba lulungire mwana lwa kiseegu ne mugaa kati mwe kyengenda okukola nindatta ennyimba zange nensooka nduleka naye nenkolayo ganeeno ge bagiyita mapiico amazina mapiico gegano amazina mapiico gego amazina mapiico bwe nenduta nga siteekamu ssente ngenda oli mu challenge 4,000 katugenda comedy store ero performinga ne panda naŋŋamba okimanyi kati ennaku zino oli star nga nze sibifaanako sirina byamalala yadde naŋŋamba blood oli star wakubye oguyimba oyo bamuyita mapiico temuddamu muyita wampere nemugaa panda kakkana nze siri muyimbi nga kimuyombya kali nga ŋŋamba gayi ayinza okuwuliramu akasajja yango kyagala musikazi kali ka blood kale nga tulabye bwe tutuuse olabyeko oli abadde mu crew ye olugira ampa ssente gayi ate nga gayi muwabuzi mulungi anjagala nnyo ne ŋŋamba manyi sijja kola ki gayi kamulekere gundi ye bizinensi ye kati ne mubuuza twalikomereswa ne mugaa ne panda bwe nnyimba osanyuka oba ne ŋŋamba bulali kimpa essanyu osobola okukubirawo ssebo hiiki ne mugaa kati ennyimba ze nayimba nzikuwe naŋŋamba kati nenta obutiiti olwatuteeka ku tiktok netukuba maamanyabo senga nali muli w'abakazi nandifunye abakazi kuolwo oluyimba ddadi nze abawala bajja mwini bokisi yange abakazi bajja mwini bokisi yange bronze natambuyako ku piki nga abawala mbalaga wuyo obutiiti esimu gomanyi challenge okuba mu wiiki emu ng'ekoze omutwalo challenge mutwalo mu wiiki emu olwo nno oluyimba luba lw'amaanyi nga tutaddemu yadde 10 watabuti gusaawo panda nankubira nga ŋŋamba waliwo gayagala okuddamu nawe oluyimba ne luwenze lulina kiiki ennungi linda waliwo eyasaba panda nga nno namuyimbi munene ko panda naye nedda tulukole babiri ekitegeeza oli yamuzibula amaaso nti tuno oluyimba ye yali anzole yate dansawo gwamubegera ne ku ssente gwamuyita ne ku stage okitegedde nkitegedde amuzibula amaaso nga muyimbi munene n'agamba kati ndi mukwesiga n'agamba gayi agambye nti oluyimba lulina keeki ne mugaa keeki bye biki n'agamba
obuti teo kiki yamanyi nangamba kikyakusa n'oluyimba lwange kyoyina omanya we emuga badoga mbotya nagamba tulekemu amaloboozi nagenda ku TikTok nateeka bannaye mungambira akyo tukola obuyimba nadda ku live naga tubaleetera obutiiti namulaba gaya twagendebwa ati ninasasula sente nga ndaba ne tuluddamu nafuna ati ni blood wenyo nafuna waliwo director works namugamba n'oluyimba tulukoledde nasasula zaali million 4 works acha oli omwana muto awo tebata na anuma ate nga ina wako mu ate nga mwana muto works nga atukwata nga oluyimba otwatuteeka ku kundi nga waliwo atakuba luyimba nali ngenze n'awapanda ku olwo nendolaba NTV erukubye konze mama NBS erukubye mu ssaawa za 11 BBS batandise otukubira baagala zi-interview tukyaza ku mativu kati nakola nnyo ssente mu butiiti anti buli yaleetanga panda jjuka yewa ssente nnyingi nga nze bampa 5 kakadde nga nzirukawo ate abayimbi be bamu kituufu nze mbeera ne panda nga nno manyi kyenkola nga nnyimba n'empere nenjizina ekitegeeza nga mu wiiki osobola okukola obukadde 4 bwe bandiyitidde oli mu lunaku lumu mu wiiki nze kasawa mpitanga ssente zannyumira baali batwala kaseese nga batuwa 7,000 n'agaana ne mbagamba mumpe 5 nzije ne bazimpa emmotoka nakozesa firuda twanywa ndowooza amafuta ndowooza kinene twakozesa mafuta nga ga mitwalo ndowooza galinga 5,500 neyanvuga gwe napangisa ne mumuwaayo 4,000 osigaza akasenteko miliyoni nga 3 ku akiba nga sinkwateko waliwo awalala we twalaga mugayi yatutegeka wano ne wabaawo n'omulala gwagamba naye waliwo ka distance naye ne tugenda tukuba n'atuwa miliyoni 2 enkola ya kibanda bano we baagiranga nga oluguudo agenda olaba yabayitako ku sipiidi ne batenga kuwuliza kadingo gayi nakola ssente mu butiiti nakati nkyazikola kubanza kiba kizibu okuyimba weekend obutayimba nyennaku endala nzigana lwakuba mirimu gyange panda awo yakusumulula yansumulula mu ndongo bakiyita kuta yakuta ye godfather wange mu ndongo kyokka ekyewunyisira sibiranko naye stage ne performinga bituufu mba mutya gayo oyo alina engeri gyeyesiryasingamu mwana omanye embeera ze tomanya kyayagala taseka musobola okutambula ne muva wano paka pakwaki nga tabanyeze ali ku ssimu ye kati gwe kizibu okumanya panda byayagala katutuukade ku stage ng'omuvuma tosobola muvuma kati waliwo ssebo twatuuka abana ali ku stage yali nene bakyakivulu kyerugogaawo naŋŋamba naye gwe gayi gwe stage ekuleme bw'oba ozina ebyange ozina bulungi n'olemeddwa okupafominga ebituufu bw'oba tewulya microphone wo nga nfu ne ŋŋamba kati gayi yanteekamu entiisa naye mumpere festival binnema abirabira nga manyi kanzina oluyimba lwo kanzina empere nga neewala kwonoona ate wobeera wekka nga taliiwo nze waliwo ebiseera byange naagenda nga bagamba nze nsinga okuba stage anti nze nsikayo ekyana ekiba kisinze okunyuma nenkikuba gwe bubi nnyo paka wansi kyokka ate wobeera naye nebikulema sisobola olina akaliko omuwanti ne tukola paka wano wendi kati nakoze nakawere nagaa tuteekemu amaloboozi twalumaze twagikoledde wa atini mwakoze nakawere twagizeemu etambula etya nakawere omukazi eyazaalako okwenfiira nze wammanga awazaalako tulage ku bebi iye tulage ku bebi kati omukwano gwe nnyino gwange gwa nakawere kati buli abannakawere mubawadde amaanyi okulaga abaana babeera nekwana ate tebasaba nnyo ssente kati muvubuka ali eyo ng'oyina ekyana wadde kiyina omwana kakibe nga kyagwa ebbeere kikwate nga zabbu ebyo bikutuula ddiiru mwattu bibeera biwonjo birina zikeya ebyo birina zikeya bwe kikukwatako owulira kibebi aya owulira kibebi bibeera bigezi mu kisenge eddadi maama bagiyita nakawere maama abaana bagikozeemu challenge ku TikTok tebanga sinagiyita byamagezi jenga mamaze ogikola video yawedde naluze embuzi nange nali nakola video mwaluze sa remake remix okay so kitegeeza
Panda tumuwe bimuli bye. Epanda muwe bino. Yana nanoonya ne ngamba. Negayo nayagala ki. Namukozesa kubona nanduuka nenda banga yagala nnyo ebintu by'abazungu. Ne mukolera ekifaananyi. Ekifaananyi nga kikunuukiriza 1M. Ekyomuntu akina mu nju. Kino kyateeka emabega nga ali kuzira live oba ekyo kirala. Kirimo mu kasuuti. Ndandoza si kyekyo. Ne baakuba kikube nga we yakula. Ngalo. Ne mu kale entuufu oyinza okugamba kifaananyi baakikubye na kamera. Gayinamu emitwalo gya 95. Nga mu appreciatinga Guy. Nina kimwena ku stage yali ategese ku Africana teyasanyuka namu. Nagana kyali wange kyakabi bambi. Africana yali muleega. Kale yagala asanyuke mu kyawo. Kale mu mutima yasanyuka ati okimukolera. Naye kimanya nenge kyali waawo. Naye bana mugamba panda tukole. Ennaku zino sebo shows nazo lali ziri successful. Obaako. Nze. Amina. Era ne mutima alaika naye musanyufu gyoli. Yakyogera wano ku Mpere Festival. Kitege. Yayoga n'agamba kana akasajja kwa panda mumanyi embeera ze. Panda okusima ekinga yayoga n'agamba kana akasajja kajjanga ka dancer. Naye kati essaawa eno ye manager w'Empere Festival. Yatekeka Empere yakola buli kimu. Okay. It's good. Buli shows. Era waliwo nalaba abakyampanya nga bayomba n'engamba banene. Bayomba biki. Nga manya akasajja sente ze kaateekamu. Kuba buli sente egendamu yagimpa. Okutegeka ebivulo nno. Nakolako ne Balamu. I think nategeka shows eziwera. Show gye nasembayo gye nalingera okusembayo kutegeka. Gye twagenda. Si yasembayo. Naye ndoza nateeka show eziwera ennya. Nga buli kimu kinkwasiza nze nsasula abayimbi, dduka wano okukola biki. People put in a lot of money. Ochegeera. Nera nze nalaba abakyampanya agapanda mubi. Naye okimanyi show yagaana. N'abaana abasinga abugenzi oba malayo ndoza amaze mu gwa 10 gwa 9. Nenga show yaliyo ku Easter Monday. Understand. Yetali azamanya. Sente zo swano ziri emyezi ena. Yani guli mwamusindikira akakaddanti kamubweka. Atoze zaava namu. Panda yateekamu no buli sente. Buli 10 nze nagenda ne panda inaawe ettaka lyawo ku Ntebe Road. N'alisingayo n'enkaba n'amaziga. Atwagala miliyoni 4. Gomanye ekyapo kiwa Manerenda. Mukama n'atuyamba ne kikola ze ne ziva ndisoka tunula ki ettaka. I know. Ne tutakola nze kennyini saafu nadde 10. Naye gwe tewaleekaana. Ate nga nenga nze ndeese drive. Nze ngambi manyi stage tugiteeke wali. Nze ngambi abeebimu tugenda kukozesa gundi jangu. Panda nga ye mugabo gambi tukole kino. Kuba yalina ali urban tasobola nnyo ki. Wano ground wano. Nze mugamba njagala sente bwezi tukole show. Sina show gye nalaba okujjako benawuya nti baaguze table. Table estawo ya demeka. Ennya. Omusajja n'agamba bambadde ebitwale miliyoni 1. Nga nange yakoze show abadde musana for the week. Ndi mutambula ku mmotoka eza drive sifunye yadde 10. Yena akayana. N'akayana. So bwe twatandika okukwatagana ebivulo kizibu nnyo ku Panda okukola ekivulu nga tekiri successful ennaku zino. Kuba akola waliwo neze mutamanyi. Shows. Boxingidde Kamwesi yiye. Era avaayo n'akyogera mu kamera n'agamba eno kano bwe busho bwange bwentegeka mujje mumpagirenga. Naye nayo nze ngitegeka. So kati gayo yandaze bingi. Yana ngenda tegeka Butiti Festival. Very soon. Boxing Day. Ono n'abaayo n'ajja. Ndabe ku Butiti. Ekigenda okubeera eri. Ogenda giteekawo. Nyinza giteeka ebuloba Forest Park oba Serenity Town. Ekifo kirungi nnyo. Serenity ngimanyi. Ogimanyi? Eriko poolu biki. Gayi waayo yagimpa. Era alina ekivubu kyateddeyo ku Valentine nze manager waakyo. Okay. Anangamba kolerawo. Mwenjagala ogiseeyo mu miti. Abaana be bamanyi. Wabula dress code. Akatiti bakawo nnyo omugaso kunaku olwo. Ne bw'oba ajja tikasibe ku magulu wano.
kati sheyo nga tennatuuka banya ku Serenity wennyini before Valentine ku Serenity wennyini tubatukolera interview wali nze njogera anti oliriza osooka ombulira omugaso gw'obutiiti sikiinaako buzibu yes eyo shot onyinyonnyola obuvo n'obuggo lwaki essebo kale kati mu best yeyo akayimba y'emirundi egi tokonyumiza best ndi green buli ava yanyumiza kiki ndi green mu kigambo sikikubira kalango kuba sirumangayo tolumangayo nenge ebikolo bimanyi obiraba kati nze natuuka bwenti nga ngenda kuyimbayo ne baŋŋamba tetwagala masimu muno ate badenga oli muyimbi oba alina okukwata video muyimbi era amasimu ne tugalekaawo kati mba ngenda okuyimba nkyalinde bampe microphone nera omuwala ayitawo nga bwe yazaalibwa nga yakula bulungi ebbere liyimiridde bwe riti akira tolimba maama nnyabo batambulira mubukunya eri omuwala yagamba bebi nkuweeko nkuleepinge omukazi yanga njala kukuleepingamu naye ng'omuwala agamba yono bwe bano b'oyitako wonna omuyimiriza n'agaana nagamba tonsinikira amannya n'agamba tosinika binne nagasaawa kummanyiira be bali eri ng'anyiriranga amabina ge gonna gagonda bwe gati akubye enkondo nga ya 12,000 25,000 bambala butiiti na nkondo kale nendowooza oba omuwala anwedde nnyo agudde ddalu bagenda okuntwala eri omuwala yajja mu maaso gange n'akola ati mama mugamba ndeka ngenda yimba nze nayimba ntobye gwe bwoba oyagala okulaba buli kika kya mukazi ali wali ku best hotel bwoba oyagala abambadde waliyo abambala bwoba oyagala abali obwerere bali eri waggulu mu jakuzi bagiyita jakuzi erimu emitendera maama nnyabo eja waliwo abasookerwako ogwe weekwanira bakufata waliwo ewalala yo liri ndowooza oba tomanyi kukola sex nga toyiga nga bakola sex wali wotuuka mulimu n'abalenzi 7 nga bakola ki bali abawala ng'omwana yakula ava wano na wano ninda ng'omukazi ave no nga naye ageze mu besi nga nalimu abaana gye bali abalenzi ng'ava kuno paka kunoga maama eno ndogoyi naye olina gye mukazi n'agamba nti oyo gwenjagala kati mulimu nessenga ayitamu nga ki ekimuyisaamu kusangani aganye okola emirimu era nawe era akubuuza omaliriza okunonga musenga mumaliriza essanyu liri wali nakuwala nagamba gwe aliwo nti oli gwoba oleeta wejangu just like that come here omuntu ono nga tonnamukolako nti anze samwagadde tewakoze eki kasitoma gwe tayagadde omuwala tutabaako mwogerero oteekawo nno omuzindalo bwoti natandika okuguyimbirako nakukola byonna bibandikoze waka era kyemmanyi omuntu agenda mu besi tasobola kuwasa wabula oluwala lwonna lubanga lukwepankirako tolubuuya gy'olaga luyingizeeyo teruliddamu abaana bali eri abanyirira abaana abato emyaka emito njogera ku gina amere nga kakolaga ki gafumita nga mweru nolaba omukazi yakulanga omukazi gwewandyagadde nga wiigi yambadde zino za bukadde 2 nga wali ng'olwokusasula mmeka oba kati nze obuzibu obuliwo simanyi bye basasula nga muyimbi ate nga ogendayo gwegwe bagenda osasula nze ngenda kukola anti eri bambala butiiti oluyimba wala oluyimbireeko ne panda panda yagana panda bangamba yagendayo yekka n'ayimba yagenda n'ayimba naye yagaana okugenda nange lwaki simanyi alina ensonyi nyingi panda panda alina ensonyi nyingi n'agaana
nena akayimba emirundi esatu nego kyomanya nze wonna sooka okulaba nti abaana bayina kye bayita amazzi omuwala asooka okufukira amazzi eddakiika 2 ago nedda ogugwa musulo si musulo maama omusulo guyinza okutuukaawo mubeeramu n'abasiimuula nga bayitamu na sikulabu asiimula bwati wallahi billahi tallah mulimu besi yaje nyumya lulwe mujja tuleetera okugenda mu besi tulabe ekiriyo omwana akwata sikulabu bwati ayisambwisa bwati naye nze byannema nga si mwenge gwe guyise si mwenge si tuuyo omwana yimira atandika okuzinga bwati nga gavaamu bambi asiimula najja ate mune basajja be basiimula ne gagwa mwala n'ogalanga kulukuta ate ne squeezer balina zi squeezer kati omwana omu ayiwa ekidomola kiramba n'owokubiri n'ayiwa ashiro abalabi bwe mba nnimba baali bagenzeeyo nze gambye nalaba naye ntya mala okuyimba bwe nti natya n'okunyola ekiwato nadduka 10 okufuluma emisingi ogwasooka natya anayimba ko omusajja yali ampaddeko kitundu olwamala nafuuka photos paka mu motoka nengamba nisaayi mumu yadde anti olaba enjala bwe beekuluma ne bakuterawo emmere nnyingi mukimanyi nti ekulema okulya saayi mamu yadde natya nengamba ate nga gwoba watya nga ate oli musawo ate byo ebintu okola kyosika oba osika omuntu mbeera mweka mu kasenge wali ziriwo nga 10 zonna njere tekuli kagoye yadde naaka zimuuzodde amaaso ziti abali mu kulya wali obalaba baliiraawo oba ogo otudde olina mukulaba ku mupiira nga omwana ali kuli geno mulaba mupiira nga mulaba mupiira kati omwana nga si gwamuyise ye n'omwetegereza oti wali oyiseeko mu wino ne wetegereza ku ngoye z'omuntu embaka gyakubaka wano ku Gazaland anti akaviiri gye bakubaka kyekibeeri nno omwana akubaka bebi yino owe mukono nga yogutaddeyo dda nze nagenda oluyingira wali tebaayo tebakulinda nakutuula mu ntebe ekitegeeza oluyingira bwoti buli muntu aba amanyi olulyo omwana aba amanyi ekikuyingiza abasajja bokka bambadde engoye okujjako eri wansi olwo nali nambula naye gwe ekyanneewuunyisa mulimu banka mulimu mobile money mulimu eddwaliro oyagala kukubanjira osooka kukebeza bakubuuza oyagala oba osooka kukebeza basooka kukebera mugenda wali omusawo n'abakebera si buno wa bustrip mulimu obwa bustrip omusayi gwonna gw'oyagala kisinzira ssente zo abaana bali eri abaana bano batulumya emisana ababeera mugana amazzi gammwe gano akira abajja bakooye baba n'abako nnaku obasanga eri gomanyi abawala abasuuka mu 100 waliwo omusajja kimanyi agenda yebaka n'abakazi nga 10 mu best hotel awo ate bangamba tekalira kati kyemmanyi kasasiro wooli buba bupiira bana abakitezi bajja bupiira abakitezi bo bagenda ku best hotel bajja bupiira bubeera eri abutambuza ku bwereere aba nabo bwati nga akutte ebinyeebwa abitambuza ku kkubo owalabye olabe ku bw'obunyeebwa abatambuza kati omwana mu best hotel abeera bwatyo nga batambuza kondomu mwafunyeeyo mwafunye akuwoobwa batembeya butembeyi natuuka okuyimba nga bawunsa wange ntambula n'abantu 3 ne DJ omu kati tubeera 6 nga nasigazaawo DJ nga abalala balibwa nga batalise dda bannaaye olwa waliwo twali tuva embala ne bigamba champion tuyisizeeko waliyo teri ayinza kuyingira muli n'otaddayo ozi ng'ozze ku mulamwa kati nze ekinnemesa nange nandisikiriziddwa naye nasooka nenti ogwasooka ate ogwokubiri ngenda nga muyimbi bankuuma bukuumi ne namba 1 wanye
kino kita oba wakubamu natumye enamba y'essimu waliwo eyansukkako kati jjukira nze ndi musajja musawo ndikojja nyina experience omanyi okuyiga tekuggwayo nyina experience nyo nenjagala okuactivatinga naye ng'omuwala ono gano mazzi bayinza okuba bagabawo ne bagamira ne gayita mu buyisi muleeta yajja kudwalira wamuyita najjawo oli nanga njagala emitwalo 10 ate yala transport wuwo wamugamba ogenda mufuna bweru yajja lunaku nalulala musana kyongamba enamba y'essimu ye najja buzi nagituma bawunsa okay tewaliira omu sisobola ndi sitaawo oba osudde omuwala najja nakubanga ebweru basiimuula Ashiro bambi kwegayiridde abantu tubakola ki tulimba bali babi kyali muno wali nasindikirako ku kyali wange emba saabiseemuula ne mugamba naye nenkimwana muno singa Katonda nyamba nembiraba naye ababira kabiri wala nabimuweereza gambye obuli ndabika nabisiimula kuba zino ezegabo zitimba nazisiimula gwe obeera n'ebikazi bingi ono musajja neŋŋamba gundize mwezi esimu y'omutasolo zirika ebadde ki ankiri yalinge kuba bingi kati mbadde njagala nkulage kye nalaba nesookoleke niyinza okuba nabiseevinga wali eno totunulayo eno wazibu nyinza oziba amaaso kati kankuga wadde ogamba wonna nali ku mirimu bwe batyo babeera awo tebadde omanyi onimba bwe batyo totunulayo ngenda kukulaga nyinza olabamu gwe mmanyi n'enfa bangi kati onolaba ono yabadde asiima yampeereza ebifaananyi yabadde ansiima ng'asiima kusoleke kondabe gakattabu ngiraba kutinza kungamba nti oluvannyuma ekibatu tekigwa sisobola ati waliwo ono yali andaga we twatuuse tulaba feesi ogenda laba omulabye olabye baana basiima nkyakulaga abaana babeera ne batusinikira amannyo babimpeereza nze aŋŋamba nti aŋŋamba waliwo kale kannakajjamu badde ngenda kulaga akavidiyo ng'omwana ali wali kyeyankola gwe najja ku kristi naswala naye nali mpaakinze kumpi n'omulyango nagenda owulira obuliri bwatoba emifaso gwonna ne gutoba ne guyitamu wansi mu kitanda ne gayitamu ne gatandika okufuluma ebweru nga mpulirayo omulongoosa ali eri alongoosa bane naswala tebanywa ddagala abo simanyi yaŋŋamba oli omwana ali nomu naye yaŋŋamba naŋŋamba noŋŋamba nve mu bwamalaaya nvaamu lwaki abukoye mukuba embi nategeera emmanya nti ono nakwegayira omuje mu bwamalaaya omanyi omuntu okukwegayira nagamba nakati akyankubira naŋŋamba ashi ndobe wano olaba message namusindikire togisoma nabeko mu maaso
Nela obukolako bukoze fujja ate. Nene muyite saawa eno naye olabye namukola ki? Ya nasooka mukebeza wewala waali kirungi mugambo wa sijja fa ntyo. Ene tukyali ku Truth Media, go subscribe follow. Otiddemu Ash Mpere Butiti kati yakubye nakawere omukazi yazaalako kwenfiira nze nebwo omukazi yazaalako tasingika dadi nze bwonteera omukazi yazaalako ebbere ne bali bukomeeno mu kundi nonteerako wali n'omuwala atazaalangako ng'ebbere likomeeri muyitako biki biri mu mukazi yazaalako maama nnyabo bingi tosobola kubimalayo kansooke nkubuuza ekibuuzo mbuuza olowooza lwaki omusajja bw'awasa mukazi we bbanga lyakoma okubeera naye lyakoma okukambuwala okumutaaliza okumusemberera abantu obutamusemberera omukazi buli wazaala yeeyongera buwoomi ente gyekoma okukaddiwa n'okuwooma ekibumba essebo Katonda musajja mugezi bwa musajja mugezi Katonda yakola omukazi nga buli lwazaala yeeyongera buwoomi muvubuka munnanga ali eyo nga tofunanga ku mukyala yazaalako tonnalaba sex jjukira aggulira ensulo zonna aggulira n'abaana yonna eba yakisa mulimu ezettima mulimu ezettima tofunangako omukyala ng'olinga ali okuwa amagye nokugambo muzibu nga nno oli eri wansi katugubadde obwo obuwala obuto tonyumeza tu tugenda komawo n'olunaku olwaleero naye tujja genda kuba tukomawo ne Ash very soon. Nze nga tonnamalayo kano ebyomuyigirako kankunyumize kati obadde okimanyi nti lwaki olowooza bagamba omusajja gy'akoma okkula yeeyongera amagezi sikimanyi era abasajja abataawasa era omulaba ebikolwa bitaba na magezi nga teyawasa eyawasa waliwo ekirungo ekiri mu bbeere ery'omukazi yazaalako amata ago era bw'oba musajja munnange wali oyonse ku mata g'omukazi ag'omu bbeere obwongo bweyongera kati olaba gakuza mwana muto okimanyi omwana asooka okulira ku bbeere n'ategeera n'atandika okukola biki ng'ali ku bbeere mukama yateeka ekirungo mu mabeere si kyotegeeza amata amabeere mugayonke omwana bw'aliyonka emisana ekiro libbe mukama yateeka omwo ebiriisa obwongo buli omwo meddula ekula omuntu wano aliyonse ku bbeere ly'omukyala n'afuna ku mata ago yeeyongera okutegeera ennyo mune mulimu ekiriisa obadde balabi balungi tujja kuddamu otidde sijja gayonka